Sinkulamusizaako nnyo mukwano gwange gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Wenjogerera veteran opposition politician Dr. Kizza Besigye. Wenjogerera ne munne Haji Obeid Lutale nga bwe baakwatibwa mu ggwanga erya Kenya mu Nairobi era nga babadde batemeza amabega wa mitayimbwa. Era bwenjogerera babalimandinze eruzira paka ng'ennaku z'omwezi 7 mu January 2025 omwaka ogujja gwe mukwano gwange ali eyo. Kkooti etudde olunaku olwaleero. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lwa defense lawyers abaagambye General Court Martial e Makindye nti ttiimu yaabwe teri ffule ezze teyeetegese nga bwe bayinstructingiddwa ne kilayanti waabwe gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kino nno kizzeewo oluvannyuma lwa former Justice Minister Martha Karua owa Kenya abadde alina okuba ng'akulira kanso we yammiddwa olukisa okusobola okuba nga akiika mu Uganda. Yammiddwa olukisa okuva mu Uganda Law Council okuba nga participatinga amateeka ge mu ggwanga erya Uganda gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kino nno kiddiridde aba Uganda Law Society okumumma layisinsi okusobola okulaba nga practicinga amateeka mu ggwanga erya Uganda. Abadde asazeewo ajje abeere ng'awolereza munywanyi we Dr. Kizza Besigye naye restriction eno ezzeewo mu kkooti esobodde okuba nga ba defense lawyers basazeewo okuba nga military tribunals nga balaakinga jurisdiction. Jurisdiction kitegeeza ki? Kitegeeza omuntu okuva eri omusango yaguddiza bunaayira ate ne bamujajingira mu ggwanga eddala gwe mukwano gwange. Kaakati bagamba nti Dr. Kizza Besigye ate talina kubanga nga ye civilian talina kubanga awozesebwa mu kkooti y'amagye. Kino nno kinokoddeyo Ssemakadde nga ye omukulembeze wa Uganda Law Society n'agamba nti nno kino kibakoze kimenya mateeka okulaba nga balemesa looyo ono okujja okupracticingira amateeka mu ggwanga erya Uganda gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Weebityo bibiri Dr. Kizza Besigye paka ng'ennaku z'omwezi 7 January lwajja okuddamu okulabikako mu kkooti gwe mukwano gwange. Kitegeeza azzeemu n'asindikibwa eruzira gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbadde bawuliriza balungi temuva ku UG Updates TV wabula gwatenakuba nga osubscribinga ngenda maaso osubscribinge sharinga commentinga likinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abali e Bulaaya mbanirizaako nnyo, abali emitala y'amayanja mwebale, abali Saudi Arabia, Qatar, Oman, Dubai, UK, abali Nairobi mwenna mbanirizaako nnyo, abali Canada, abali e Bungereza naddala nammwe abali e Dubai mwebale nnyo kwekumira ku mayingo ga UG Updates TV. Mmwe abasubscribinze mbaagala nnyo wabula gwatana kubanga osubscribinga nawe kubiriza ogende maaso n'okubanga osubscribinga ku UG Updates TV. Tubaagala nnyo, mweraba.